Ndi awo nenda buwa State Council ali mu uniform erinya Lameka kati ngezo okulaba nga ayiribana nnyo edo akutte ku mutima wange ombalize nga asaba obuyambi ne mutwala tutte ku Noviki mu ddwaliro naye nga mbeera mbi nnyo bamufumise ku saidi ya mutima. Minisita baleese nnyo entalo mu takisi oba mu Kampala olw'okubanga tebasobola kukontrolinga abantu baabwe oba banoonya kutta bululu bwa muzeeyi situmanyi naye nga ffe kuba ffe kitulaba oyo omusajja baamukwata bamutwala ng'afumisa omuntu era n'akomawo. Waliwo omulala era yamukwata n'amuluma ettama era baamukwata ne bamuta ne bamuzza naye nga amaanyi agajja ku minisita naye minisita aleese obuzibu baleese obuzibu ba minisita ba Kampala abo. Mukyala Betty Kame yadda ku musajja oyo n'amuwanika oyo omutabuliiki oyo omusiraamu oyo nakati era ne bano baminisita abaliwo era nabo batwe bazze kwonoona simanyi walwaki KCC abeera mu bantu baki era balina n'abantu be baagoma mu KCC olw'omusajja oyo. Era tukubiriza abo bonna obanga oli eyo ng'olowooza nti nno onooleeta effujjo mu kibuga tekijja kukkirizibwa naye ate tugamba ne public abantu bonna banna Kampala nti weetuli tujja baweereza ne enforcement team zaffe newankubadde kino ekyekango kibaddewo zisigaddeyo ate zeewaddeyo nate okulaba nti nno buli omu akola emirimu gye mu butebenkevu nga tukolera wamu. Waliwo omutembeeyi omu gwe bayita Akankwasa Juma yava eri n'afumita ba law enforcement aba KCCA bafumita ekiso nga tebamanyi lwaki yabafumise. Ye mutembeeyi takola n'okukola kuki ku bya tax ku stage ya Sembabule ne ku stage ya Masaka. Yafumisa ba KCCA omu bwe bafumise bamuyita Mutebi Lamek ne Lubega John. Bano babatuusiza mu ddwaliro eri ku Novik kufuna obujjanjabi naye Mutebi Lamek akyali bubi ali mu ICU ali mu oxygen. Lubega John ye ali mu mbeera ennungi. Okunoonyereza kutandise tukubiriza abantu mulanga nti temukozesa ffujjo eri mulaba abantu bali ku mirimu gyabwe emitongole ne muddaawo ne mutandika okubakuba n'okubafumita.